Ekibiina ekikulembera omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga ekya FUFA kyaddaaki Epondoose ne kikkiriza okwewandiisa ne National Council of Sports obutasukka ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogujja. Mu lukiiko lwa bannamawulire oluyitiddwa ku kitebe kya FUFA Mengo, Pulezidenti wa FUFA Engineer Moses Magogo ategeezezza nga gavumenti bwe yeeya mu buteetantala n'akamu kwenyigira mu mirimu gya FUFA newankubadde ng'etteeka libawa enkizo. Of course FIFA yazze ne FUFA ne gavumenti tula mu rumu emu ne tutunulira ensonga zino nti enjawulo eriwo eri nti yonga FIFA egamba nti kituufu waliwo kontana mu mateeka aga gavumenti n'aga FIFA. Naye yonga FIFA teyagala kutunuulira nti bwe wabeerawo omukisa ogw'okukozesa gavumenti okuyingirira mu by'omupiira. Egamba nti gavumenti bw'enaayingira amateeka ga FIFA gajja okutandikira okukola ki? Okukola. Magogo annyonnyodde nti gavumenti ng'eyita miiso y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo yakwanjula etteeka eppya ery'ebyemizannyo mu bbanga lya mwaka gumu n'ekitundu. Twaweereddwa paka ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omunaana tuweeyo ebintu 3 bye tusuubira nti byangu nnyo era tujja biwaayo. Mu nsonga 3 ezakkiriziganyiziddwako wakati wa FIFA ne gavumenti kwe kuli FUFA okola ennongoosereza mu ssemateeka waayo, okuwaayo olukalala lw'abayima ssaako n'okukyusa erinnya lya FUFA Limited. Wano Magogo wasinzidde n'asamba gye bibadde biwengesebwa nga FUFA bwe bataagala kwewandiisa olw'ensonga nti tebaagala kulaga nsaasaanya y'ensimbi eri mu kibiina. Wano wategeereza nti FUFA kuva dda ng'eraga ensaasaanya y'ensimbi kati okumala emyaka 2. Ebyongo bitadde ku mabbali, Uganda eyongedde okukola obulungi mawanga agasinga okukyanga akapiira mu nsi yonna okusinziira ku ssengeka za FIFA ezifulumiziddwa olunaku olwaleero. Uganda esenvudde ebifo 3 nga kati ekwata kifo kya 69 mu nsi yonna. Mu mawanga agali muvanjuba bwa ssemazinga wa Afrika, Uganda yesinga ate mu Afrika ekwata kifo kya 15. Algeria yesinga okukyanga akapiira mu Afrika n'eddirwa Ivory Coast olwo Senegal n'ekwata ekyokusatu. Ate mu nsi yonna Argentina yesinga n'eddirwa Belgium, Colombia n'eddako Germany ne Chile olwo Portugal yakawanguleza Bulaaya eri mu kifo kya 6. Ku Kingdom TV amanirira g'ebyemizannyo, nze Brian Katende. This is Kingdom TV.